bagamba nti olaba mulema lukedde ng'ate ggwe azze ekikerezo n'olukoola otya. Kyebava bagamba nti mu buufu obwo bw'olaba wango yeesukkiza ggwe ng'omanya nti munnange oyo ajoze gwa nkolobwe. Bataayi musiibye mutya eyo gye musinzira munnange okutunyeenyeza agatawulira vvumbe. Muli ku 90.4 Dembe FM nga bulijjo. Abalasanga ey'ababiri tulabika nga munnange wano we tuli twagguse dda. Mbakulisaayo nnyo mu biseera ebyo byonna ebyokkuba akalulu newankubadde nga tukyalinayo akalala ku lwokubiri olujja. Naye era kye wamazeeko bwe si kwebaza ate awomba ng'omulyolyomi. Bassebo ne bannyabo abalasanga ey'ababiri Solomon Kaweesa ne munywanyi Musisi Bbosa mu Nabusiro. Ebyaffe bwe bityo tubeerawo munnange, anti bagamba bw'olinda munoba olya kabundugulu. Kati nange saagala nnyo ndwe mu ndaala nga kamunye anaakuba akayeeye bw'akalinda okufuuka embalaawo. Mwana tuwo omulyo gusobola okuba nga gumuyise mu ngalo singa aba yeeyisizza bw'atyo. Njagala munywanyi ono kawandula bigambo asooke abeeko ebigambo ate awo by'abagamba ebitali bya luno. Oluvannyuma bw'anaakomawo nga tusumulula ettu ly'omuli ŋŋoma. Weewaawo kituufu nnyo ddala, akulembera yakuwa ekkubo omutaagwa gubuulira omutyuma. Mu mbeera eyo nno nange sisobola kudda mu kwesumaggira mu bigambo nga musagga gwa Nakkobyo oba okugandaala ng'enkwenzige. Newankubadde agalamidde tabula gwatta emmanvu ettembaala. Luno lulinga lugembya olutasaana na kusaagirira nga luli ku Kyannalugoba, era bwe bansalwa ng'etiitiwalidde ku mbuutu wamma olina okugalula Najjolo kubanga toteekamu kudaalimba ng'afumita ekitaliibwa. Naawe n'osawusaamuko ku magezi abakulaba ne bagamba nti ddala weewaawo alamudde butuufu, alamudde bulungi. Ky'olabako ky'obuuza nti endiga yazaala bumeka awabeera olukwata balungi gwe tosanga w'omuganza kyalo. Ye ate lwaki munnange enzira mu kwogera kuno nakuli ng'omukono guli gwe bagamba ogw'omusasi. Ekyamazima twaliranagana twakwatagana nnyo ngeri ya kyamaganda n'eddegeya, era mutaayi buli lwafuuka omuwogola n'akona ku nsomba bataka. Nze nga nange entandika ez'okuntala nga nnaga bulijjo munyumya talojja birooto. Naawe wuliriza eby'omubaluzi kubanga awuliriza omubaluzi amatata bagajjako ebikalufe. Abalasanga ey'ababiri nga bulijjo abatakujjuza munnange abakuwomeseza olulimi luno Oluganda lw'otogenda kusanga walala wonna wabula wano wokka ku 90.4 Dembe FM programu Buganda gye twasubwa ebeerawo nno si lwa Sande luno lwokka naye n'olwokuna. Era tubajjukiza nti olwokuna ssaawa 2 okutuukira ddala 3 mu kawuza masiga tubeera nkwatanye era ngeri ya jjembe lya nkoko ku kugulu. Kale nno mukimanyi bulungi nti olusozi olw'abammi Mpeggwe. Lwaki olutuuka nti Mpeggwe ate nze ndi eki? So nga ate ekyalo ky'abakozi Mbalwa olugira nti nange Mbalwa mu bakozi, so nga ate olusozi lw'ababbi Bbira olutuuka nti ndi ku Bbira awo. Nalwanjo yalya mu basenze abajja. Ffe tutandise na byaffe kubanga twajja na byaffe eriiso lijja na bukwina bwayo. Munnabusiro Sava Bbosa Musisi Kawandula bigambo erinnya eryampeebwa munywanyi omulasanga ye nate nzize nange tukomyewo. Weewaawo bassebo ne bannyaba abatuwuliriza tujja tusenvula ekyo naye ekyokukkiriza nkukuliseeyo lwe twaseebayo okuba wano waleko bagambye nti bannange tuyinza okulabikako wano oba obutalabika. Ekyo kituufu era bwe kyali embeera bwetyo munnange bweyazze naye era nzuuno era ate akakusuubiza akiraakuma ate alunda omuseera agusuubira kubiika ate namwe mujja munkola bulungi kubanga asuubira akiraaloota mwana wattu namwe munnindiridde bulungi nnyo omwana nakola okubirwa amavi bwalinda akawangoko mu lugenzi nze nandisubwa ekirala naye wano wiwe yatutuuse tosobola kusubwawo era sumulule kale kasita oŋŋambye nsumulule nange siirweyo munnange yagamba bw'ati soko tujjukizeemu kasoke mbajjukizeemu omanyi twaleka agudde kati bwe yagwa ye n'alinda kimu kyakuttibwa
waliwo lwotuukanga ekijja kijje ekisoboka ate ng'onookola otya akati awo okumpi ne wennagwa wali weetozirirawo omujaasi nga yena bw'awanjaga nti bannange bwaki asalibweko amagulu naye nga mpulira nfa obulumi omusaleko amagulu. Omusajja waffe ye yali aleese ebizibu ebyo byonna andijjukira ettiriri lyali limubetensa amagulu. Era ekitangala kyagenda okuzimeera nekizimeera kyagenda kizimeera bwe kityo n'obugoma nga buntujjira mu matu okutuusa mwana wattu byonna lwe byazimirira ne neebakako n'afa. Otwotwaba ne tumutwala twamugwa anti tetumanya alirira nnyina. Nazuukuka nga ninga awulira omuntu ampita era yambuuza obanga nali mumanyi ddala nali siyinza kubulwa ddoboozi eryo. Oyo omutegere nkwagadde lyali lya wi nga yazze kati dokita wi. Nawulira nga zenna ndi ku migamba era nga ndi ku mikekeero. Wano bwe baafaanana okunkubira empiso era nawulira obunyenyenkule n'obulege nga buli mu matu obwagenda nga buseebengerera kasoobo okutuusa lwe bwasirika. Ne bamwebasa. Era ndowooza empiso eri yali yakumutwaliriza tulo. Ate munnaye bwe nasuukamu nga bansaba okuludde nga ndaba ndi mu ddwaliro naye nga si eriri mwe nasooka. Wano talina mpingu. Talina mpingu. Ndowooza balina amaanyi ge baakozesa okumufuga. Nga si yeriri mwe nasooka okubeera ate nga n'abasawo n'abajjanjabi abankolako bonna tekuli gwe nali ndabye gwe nali mmanyi n'omu. Bonna bapya ku maaso weebale nnyo. Otyo nali ndi ludda weeno era nga nzizeeyo ntya. Anti wafunye ebizibu. Ate wamma. Kati ffe twandikoledde ki? Era wamma. Twandikulese offe. Mwani ndese wakiri nenfa munnumirirwako bulamu. Katulaba okukuyamba tekwakuyamba. Ye lwaki ku miryango tekwaliko bajaasi bakuuma? Ate yeyagaliza bibi. Kubanga nzijukira nti nali ngenda kuttibwa. Yate wamma. Nasituka nfulumeko wabweru ndabe obanga eddwaliro lyali mu lukomera. Eddwaliro ly'omuyaga tegwalitwala. Oba katulabe. Kyokka saasobola anti nga nzenna ndi kiwowongole amagulu gaalinga agatambulatambulako agatatambulanga nako. Gaalinga agatatambulanga nako ate nga n'ebigere nga biringa ebitalinnyangako ku ttaka. Tabiwulira awulira biwuulo. Nalingiza mu ddirisa naye nga wabweru wonna weetadde bulungi era nga tewali mujaasi n'omu yenna gwe ndabako. Oyo tebamuzizaayo ewaabwe. Wekirabise nga ntandise okusimbagiriza nti akaggo nagenda mu kasenge omwali emizannyo n'empapula z'amawulire abalwadde abaalinga balimu olungubanguba mwe baabeerangako nga bavuddeko mu ndiri. Nkubuulire akajanja akantwalayo kanzigwamu. Kanzigwa yasangayo ki? N'emmeme n'etandika okunkyekera. Otyo ku mukogo w'olupapula kwe natuusiza amaaso wali kuwandiikiddwako aganukuta aganene ag'ebigambo bino. Omukessi Nakinku mulamu. Vaawo. Ne wansi waabyo mu bunukuta obutonotono waaliyo bino: abajaasi bamuli mu buufu. Bamuyigga. Musajja wange tawona. Anaawona. Sikakasa. Ne wansi waabyo obiwulidde ebyaliyo? Mbirabye. Ate nga yo emboozi yennyini ettotola bweti. Wuliriza. Mpulira. Mwabo abaali bagenda okuttibwa luliri zimale zireeta empewo zimu mwe mwali n'omukessi era omutimu w'akabi ennyo. Kyali kirowoozebwa nti yatokomokera wamu n'abo abaanyigootolwa n'abaabetentebwa agati oba abaafa mu ngeri endala. Abasawo bajjukira nga baalinga
abasenga omulambo gwe. Okusenga kuno kwali kujjamu byenda bakuyita kusenga okujjamu ebyenda. Omanyi anyonyola n'agamba nti mu njolinjo abantu b'omu njolinjo tebazikibwa na byenda. Naye ebirowoozo byabwe si byamufu nnyo ku nsonga eno. Emirambo gy'abanne babiri mwe baali mu kiwendo mu ttuluba erimu gimaze okuzuuka, ate n'ababiri abalala bawambiddwa. Kati Kafulu yekka yakyalyawo butaala, naye abajaasi bategeezezza nti bamuli mu buufu era essaawa yonna nti n'enjuba tebuuka emiziziko nga tebannaba kumuyimba mu bwala nga tuli mu ttaano 2 kwatambaawo tawona adduka alagawa. Eggulire nga litiisa nange alisoma akatuuyo kanze sesimanyi. Omanyi bannamawulire mukuma omuliro. Bazife tukuma omuliro. Abatatambula na bibiri batuwaayiriza. Tetutunda bibiri. Batulanga bwemage. Bwe balanga enjobe mu lusaalu. Kitegeeza bwe bagikwato linagamba wabadde okuma omuliro mu bantu. Nja kuteekawo n'omukono baguteme. Mundage ekibiriti kye nakozesezza. Butaneevu. Mpulira ssebo munnange. Ab'obuyinza bategeezezza nti waliwo omujaasi akakasa nti bwe yali tannazirika naye ng'empewo eyise yamulaba ng'afumuuka ng'amanyuuka nga tafumuuka naye nga alina obuvune. Bwe yamulaba nga avuniddwa okugulu kwe yali akongojja nga bwakuwalulawalulamu asojja olimba okubamu akafaananyi awo ng'okugulu kulina okufunya obuvune olw'ettiri eryamubetenta. Agenda bwakongojja bwakute kugulu bw'ati awalulawalula anoonya waayotera otyo naye ng'ebitundu ebirala eby'omubiri gwe biramu tteke. Kino kirowoozesa ab'obuyinza nti okukongojja okugulu kuno kiyinzika okuba nga yali nga nakyo si buvune. Yebuza nti ndi bubi nnyo essaawa yonna nfa essaawa yonna ndi bubi. Manyi bantu abo bagezi nnyo atekerera ddala n'olabira ddala ng'afa abanga mwana muto.